nonno wendaga kati mbatwalira ddala stress weesibukira kyonna ky'oba okoze omusango guno ogusooseewo abakyala mmwe abatera ennyo okwagala okukyogerako. Nina omwami gwe nali naye ne mubuuza, when was the last time you said to your wife we need to talk? N'aŋŋamba sijjukira, but ne mugamba eyo conversation yali ezzeeko wakati wammwe, n'aŋŋamba nti abakyala be bammwe we need to talk oyo ebiseera ebisinga avaamu ntalo. We need to talk. Omuntu wakugambira we need to talk aba alina bye yajjuzza dda mu bwongo. Remedy. Njagala mbaweeyo akadagala kamu. Bwe mubanga mulina ekizibu kyonna kye mufunye mu maka, discuss it once and for all. Ekirala, omuntu yenna omugezi ategeera. In fact, omuntu kizibu nnyo okuyiga nga tamaze kuyita mu experience. Omuntu atera okufuna marriage etera okuba ey'okubiri, oba omuntu yabeera mu marriage neeyinooneka emyaka mingi nnyo ate neemala neetereera. Ekimukuumira mu ekyo oba ekikitereeza its experience. Omuntu eyali abaddeko mu nzikiza appreciating what they call light. Omuntu atabeerangako mu kizikiza tasobola kumanya. Ye muntu atatya kwenda, ye muntu atatya kukumpanya, ye muntu atatya to psychologically tocha omuntu gwabeera naye kuba tamanyi muntu ali psychologically tortured how hard it is to live with them in the same house. Omuntu nga abadde alina ebimusumbwa mu bwongo for a long time, okubeera naye mu nju, it is the worst thing that can ever happen to you. They can break you down ng'omuntu nga tokikkiriza. Bayinza n'obutakuba naye okubeera n'omuntu ali miserable, omuntu abeera moody, they can wear you out completely. Era omuntu eyali experience nzeeko bw'atuuka waafunira eddembe ebiseera ebisinga alikuuma kuba amanyi ki kye kitegeeza. Ate abo abantu abasinga era ebintu ebyo bitukola okubituyisaamu fe aba balutandika. Nabagambye ebiseera ebisinga abasajja fe abatera okusooka okwonoona emirembe awaka